bw'oba okola mulimu ki oba okola bulimu ki, ekikulu mission yakubaamu nakasente, kubaamu nakasente. Sente kye kintu ekisingira ddala okuba ekizibu okunoonya n'okufuna, wabula ng'ate ennyangu za kulya na kusaasaanya n'okusaba nnyangu. Kati akatambiko olaba kano nabadde entambula eyo nga munnange ngwa ku mukyalo ono. Omukyalo ono bamuyita Beereddene. Beereddene omulimu gwe gwakuba nti akuba kaliyoki. Alina ekizindaalo kyakikwata n'atambula nakyo, kati bw'atuuka ewali abantu ng'akiteekako ng'alyoka ateekako oluyimba ng'alyoka azinira abantu ng'abanyenyiza ne ku bbeere. Ekyo ekyamutumya Beereddene. Nabadde entambula eyo ne mmugwako ne mmulaba. Beereddene ogwo gwe mulimu gwe era nga wajja 10. Wajja 10. Ayinza okuba nga mukazi wattu alina abaana ewaka, single mother bamuzaalamu abaana ne bamulekera, kati nga ye yalina okukolera abaana abo okulaba nga bafuna ekyokulya. Kyenayagadde ku Beereddene ono nti teyekkiriranya ng'abakazi abalala. Mulimu abakazi abalala abanyooma emirimu. Okitegeera nga yagamba nti sisobola kukola mulimu we, kiba kituufu. Naye okusinziira ku bakazi abasinga obungi ababbi, Beereddene wabanga yasalawo okuba nti guno omulimu gwa kaliyoki gwagenda maaso n'okuba nti akola asobole okufuna 10 muwagira. Era Beereddene yazze mu katawuni n'alyoka akuba abantu omuziki, n'alyoka abannyinyiza ebbeere, n'alikankanya, n'akuba ssama, ne yeetiiyuula, byonna n'abikola bamuwe ssente. Era Beereddene yavuddewo awo mwaka katawuni ng'asoloozezzawo 5,000. Ng'asoloozezzawo 5,000. Abakazi abamu tebaagala kukola. Njagala nsooke nkutuuseeko Beereddene ono omulabe bw'alikankanya, yannyirinyiriza abantu amabere ebbere ne bafa. Ne bagamba tuli ku ki wano. Video kansoke njikutuuseeko ogirabireko, gimpereka like video yii. Kati abakazi abasinga mu abanyooma emirimu nga gwe omulimu gwo gwa kusabiriza busabiriza ssente, temwagala kukola, mwagala kubba bubbi. Eno vidiyo yammwe Beereddene mumulabe ng'ekyokulabirako. Mukazi wattu akeera ku makya, ensonyi yazooka n'aziteeka ebbali. Oba mukazi waani, oba mufumbo, oba single mother, oba girlfriend waani, wabula omulimu gwe kaliyoki. Agenda mu tawuni ng'emu, atambula tawuni ku tawuni kuba yagula omuzindaalo gwe. Atambula tawuni ku tawuni. Tawuni ezo mwatambula agenda akuba abantu omuziki. Okugumala mu seppiki. Okitegeera? Kati buli wakankanya bw'ati nga ssente ziyiika. Naye musooka kumuwa nga tannazina. Kuba bannayuganda muli bayaaye. Musooka kumuwa nga tannaba kuzina.
bw'amaliriza bwe muba mukyayagala services ze ng'agenda. Omukazi ono anzijukizza omulembe gw'abaddiikuula. Edda twayagalanga nnyo baddiikuula nga tuli bato, twayagalanga nnyo baddiikuula era nga baddiikuula tubeegomba nnyo nga tubeesunga nga obeera awo ddiikuula lwanajja nga abasajja baddiikuula mubamanyi, n'ateeka ebigoye eno emabega n'ekibuto n'akiteekamu ebigoye n'ateekako n'ebirevu kuno ku mumwa n'ateekako n'ekikoofiira ng'asooka n'ajja n'anyeenya bweti ogubina gw'ebigoye n'anyeenya olubuto n'anyeenya okubina wegamba nga gwe mulimu gwabwe. Omulembe gw'abaddiikuula gwaliwo, ogwo nagwo omulembe gwagenda bannange. Ani atalabanga bannange mumbuulire, ani atanyumirwanga ku ddiikuula? Baddiikuula baatukoleranga ennaku nga tukyali bato bannange, nga bwe baba banaayitawo ebyokukola musooka ne mubivaako ne mugobera baddiikuula. So baddiikuula baatunyumiranga. Kati omukyalo ono anzijukiza baddiikuula bannange. Ku mulembe guno tokyasobola kusanga ddiikuula wantu wonna, oba abantu kati balina nsonyi simanyi. Tokyasobola kusanga ddiikuula emyaka gye mmaze mu butuufu nga siraba ku ddiikuula. Kale n'okumulaba ng'ayitawo obuyisi oba kale n'okumulaba ku katambi ku intaneti ng'oba ng'ayise mu kitundu kirala, sikyalabirako ddala ddiikuula. Oba baddawa, oba baali balina okulaba ddiikuula baafa oba kiki, ne baddiikuula baaliwo. Ng'ajja ddiikuula n'asooka ateekako limba n'asooka azinna, abaana ne bamuwa ssente. Kati omukyalo ono anzijukiza ddiikuula. Kati omukyalo naye teetaaga ddiikuula kubanga ye alina ebbeere ery'okunyeenya, teetaaga bwa ddiikuula, alina ebbeere ery'okunyeenya. So mwenna abakazi abali eyo nga munyooma emirimu, nga muli babbi, nze ono omukyala kye mwagaddeko kuba nti asobola okukozesa omubiri gwe nga teyeeyambudde, takoze eki, n'agenda n'anoonya essente. Ne waba talina mwana, ne waba alina omwana, kasita aba nga talina gwabbe, talina gwakosezza, ekyo kinero kye yateekaawo sewe yakigula ssente oba ng'akipangisa ssente ku ebyo ebibiri. So n'agenda n'azina amazina ge ne bamuwa ssente ze. Kitegeera? So abakyala bali eyo temunyooma mirimu, buli mu mulimu omukyalo ono asobola okugaggawala. Ekyo ne mulaba ng'avuga mpenkoni, naye nga empenkoni agijje mu ki? Agijje mu kunyeenya bbeere, mu kuzina kaliyoki awo. Yadde si kyangu si kyangu, naye yeebale kola nammwe mumwerabiddeko. Emirimu giri mu Uganda. Obeera oli ku intaneti ogenda okulaba girlfriend wo ali ku intaneti azina kaliyoki anyeenya bbeere, n'ogamba tuli ku ki? Oba kale ex wo osanyuka oba omunoonyako n'omugamba jangu nkuwe ku mulimu, okola ki? Bw'abanga ex wo n'omusanga yatambula bw'ati ku intaneti ng'anyeenya ebbeere, osanyuka oba okola ki? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbere bulungi, peace and love.